Happy Valentine's Day. Yes, nziddamu omulundi omulala. Happy Valentine's Day to everybody. Mugamba mutya bannakampala, mugamba mutya bannayuganda. Wannondawo nga ngenda kufa. Abannumye mutima bagenda mu maaso n'okuba nti batagala okuva lwe nafuna gwe piisimire okuva lwe nafuna emirembe kyova olaba nafuna freedom kati ngeze wasinga Fille ensumika kati talina kyakutuusa nali mbonabona nga nkaba olw'omukwano nojja mu bulamu bwange myaka 3 years down the road. You're making life precious almost every day. I really love whatever we're doing. I love you so much. You're the queen, I'm the king. You're the queen of the mic, I'm the king of the mic. You're the queen in bed, I'm the king in bed. Eyali besti kati bituufu bya ddala kweyisaamu gaali kiki ekiriwo balwadde si balwadde tebikwatako omukwano gwegenda mu maaso n'okuba nti gutambula. Omukwano omupya gwerabize MC Katsi Fille Mutonyi newankubadde nga toyakafuna ebintu Fille Katsi akulaga nti no matter what omukyala yasobola okuba nti yes afunira ddala embeera n'asobola okuba nti akyuka 2 years that is 2014 mbeere no ngeno lavu yesikasika bubeereyo ngekulotonyogotola. Obuyimba obwo bwali bwa Fille nga buyimbira MC Katsi essanyu lyaliwo n'akaseko ku matama stress zaatuuka nga stress zitandise okumukuba omusajja katagwa eddalu yayingidde omukwano mupya. Tolina kyomugamba tukwaniriza munnakampala tukwaniriza munnayuganda. Weebale kuba nti otwesiga weebale kugamba nti Uganda Mukamooli gwe mukutu gwolina okuba nti otambuliramu mpola mpola okusobola okuba nti ofuna amawulire agalina okuba nti gava mu ggwanga lyatu Uganda. Amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior made in Uganda. Weebale kuleeta ssanyu mu mutima gwange nojjamu ennaku. Weebale kunjagala olwo nno abakyamu ne bagenda. Happy Valentine's Day to everybody. Obubaka no si bwange just mubaagaliza mwebale kulondayo eri bonna ne mugamba nti mpona mpala tulina kutambula ne Rich Boya. Big up on yourself Yasin, big up on yourself Dora, big up on yourself Mirembe, big up on yourself Fati, Travis Kenzo, Rihanna, Hassan Kenzo, everybody big up on yourself there. Jibadde emyaka ena bukyanga MC Katsi yagenda mu maaso n'okutagala kwogate okuta mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille. Fille yatandika okuba nti agenda okudetinga MC Katsi ne bagenda mu maaso ne batandika okuba nti bemiitinga era nga omukyalo oyo Fille Mutonyi Katsi yamujja mu church ewa Pastor Kayanja. Katsi yagenda mu maaso n'okufulfiringa ebirooto bya Fille Mutonyi. Yagenda mu maaso n'okuba nti amutwala mu studio ne bakola ennyimba era nga Katsi mu ebyo ebiseera Fille yali agenda mu maaso n'okuba nti adeetinga muto wa Chameleon amanyikiddwa nga AK47. AK47 balwana ne balwana ne Katsi olwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille era nga waliwo concert Chameleon gye yasookera ddala okuteeka cricket oval emanyikiddwa nga Tobonge. Concert eyo MC Katsi yali alina okubeerawo nga MC. Unfortunately waliwo embeera ne bagoba Katsi zemutwala misinde olwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille. Waliwo kweyo show bagiwa diagnose Katsi nava ku stage nga ekagamba nti oyo talina kukola mbeera bwetyo. Fille yagenda mu maaso n'okuba nti adropinga muto wa Kamiri kubanga ebiseera byali muyimbi era nga Katsi he was the godfather, he was everything by that time. MC Katsi yasobola okuba nti akwata buli kimu
ne bagenda mu studio ne bakola akayimba akasooka. Akayimba kano bakayita I need you all the time. Akayimba ako kolaba kali karege akebagenda mu maaso n'okuba nti bakola era nga Katsi MC Katsi ebiseera bye yali ku NTV ng'akola show gye bayita NTV Exposed. Yagenda mu maaso n'okuba nti ayiriba bbaala, yagenda mu maaso n'okuba nti ayiriba TV, yagenda mu maaso n'okuba nti ayiriba radio okusobola okuba nti ateekayo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille. Akayimba kagenda mu maaso n'okuba nti kakwatayo era ng'ebiseera ebyo waliwo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Ntale. Irene Ntale naye yali amaze okuba nti ate akayimba aka reggae. Bali bakayitandike bakola not love letter. Waliwo keyasooka okuba nti akola then nga range Irene Ntale bajja ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille. Katsi nagenda mu maaso n'okuba nti apikinga ne bakola akayimba ne Vampino, ne bakola akayimba ne Ready and Weasel, bakoze obuyimba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mutonyi like Pity Girl. Wano ekyatandika okuvaako obubasa nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille afuuse star. Katsi yagenda mu maaso n'okugamba nti oli mama Abby, oli mama w'abaana, olina ebintu by'otalina kugenda mu maaso nakuba nti okola. Amawulire gagenda mu maaso n'okuba nti gakuba drama nti MC Katsi gavayo ne gagamba Kampala the Sun yavayo newandiika oba oliawo ekintu ekyagenda mu maaso n'okuba nti kisaatulula obufumbo by MC Katsi. Era nga Fille for the first time yavayo mbu mu mawulire according to Kampala Sun nalumiriza MC Katsi okumusiga sirimu. Era olwakimanya bw'ati nti MC Katsi oba oliawo mbu yamusiga sirimu kwe kutandika drugs. And Katsi wasn't ready for that. Katsi agezaako okuba nti abriefinga Fille nti mukwano nedda ebyo ebintu bwe bityo tebisaana. Fille ng'amaze okugenda ng'agamba nti gwe bw'oba onjagala lwaki tewangamba nti oli mulwadde, lwaki wagenda mu maaso n'okuba nti ofuna agalwadde n'ogansiiga wuyo tuzadde abaana, lwaki wagenda mu maaso n'okuba nti onsuulawo. Kino nno Katsi yagenda mu maaso n'okwewozaako n'agamba that is media gezako bibigeza. Fille n'atandika okunywa enjaaye era nga yogayoga enjaaye yamutwala paka mu rehab. Fille agamba nti MC Katsi yamukuba nnyo, yali so selfish bwe yavaayo okulangirira nti mulwadde wa sirimu mu lujjudde nga tamaze kumwebuuzaako. Era Fille yavaayo n'ategeeza nti tali musonyiwa paka kubanga yagenda mu maaso n'okulangirira nga tebali prepared. Fille agamba nti singa Katsi yamubuulirako ng'agenda okukola action bwetyo yali badde nga bakyetegekera, but it was from the blue. Omuvubuka n'alangirira ennaku n'etandika okutojja era nga oba oliawo akakazanyo bwe katandikira okuba nti konooneka. Fille yasobola okuba nti atambula. Ebiseera ebyo Katsi yali agudde eddalu 2019. Kiteebereza okuba nti oba oliawo Katsi yali amaze okuba nti ava ku ddagala n'agwa eddalu awo nga n'omukyala amutawaanya. Era Katsi yagenda mu maaso n'okuba nti akola statement kutumiddeko taliddamu kuwasa, kudeetinga, kwebaka n'abakazi Banyarwanda, nti abakazi Abanyarwanda ne olimukolera ki aligenda mu maaso n'okuba nti akudisappointinga. Era yagamba nti Omunyarwanda ogenda kunzita. Wano byonna nga bigenda mu maaso bwe biti, Katsi yasobola okuba nti anoonya omukwano n'agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo adeetingako muganda wa Fille. Mujjukira ka sex step akagenda maaso n'okuba nti keerabisa. Omukyalo yagenda maaso n'okuba nti akuba zisoofu n'ebisigaddewo. Mukyalo we bamuyita Faith muganda wa Fille yagenda maaso n'okuba nti adeetinga Katsi n'amutwala ewe ng'anoonya mukwano ng'asubira oba anaagufuna.
ensi bwetu nemuvaako. Mu kunoonya yanoonyeza ddala kuva Kampala paka Malaba, kuva Busia paka Mbale, kuva Fort Potro paka Kabale, kuva Masindi yoyo omukyala muganda wa Fille bamuyita Faith yagenda mu maaso n'okuba nti adetinga kati n'okuba nti beedeetinga, bagenda mu maaso n'okuba nti beekuba amatooke. Yogayoga omuntu wa wansi n'asanyuka, era oba oliawo n'omukyala yafunamu obuwoomi ng'agamba nti Fille anyumirwa nnyo basinga ng'ayagala kulooza ku mulamu we n'amwewa yoyo omukyala. After then ne basiprintinga bubi nnyo, era Katsi yalayira obutaddamu kudeetinga mukyala Munyarwanda. Katsi agenda mu maaso n'okuba nti anoonya. Mu 2019 mwe yafunira omukyala embula kalevu. 2019 yafuna omukyala asobola okuba nti amuwumuza ebirowoozo. 2019 yasobola okufuna omuwala asobola okumukolera buli kyayagala. 2019 obulamu bwa Katsi bwe bwakyuka. 2019 Katsi yasala okulangira nti mulwadde wa sirimu. 2019 Katsi yafuna ebyafaayo ng'ensi yonna emuvuddemu, tewali asuubira kuba nti amwagala. Ensi yagenda mu maaso n'okuba nti emuvaamu nga tewali agenda mu maaso n'okuba nti emwagala. N'atandika okufuna trauma ne bamutwala ebutabika n'avaayo. MC Katsi yafuna omukyala amwagala ku llo. Caroline Marcah Mirembe yagenda mu maaso n'okwagala Katsi mu mbeera ze zonna. Caroline Marcah yavayo n'agamba nti baby I know bajja kwogera nti olina siri, bajja kwogera ebitasaana nti oli mwenzi, bajja kukola buli kimu kye baagala, ngenda kwagala nganze. Basajja bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bankwana, bantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti banjagalako, era bantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti banjogerera bino na biri. Naye ngenda kwagala from buli kimu ngenda kikola nga bwe kiri. Ngenda kukwewaayo nkuwa omutima gwange, ngenda kwagala nga bw'oli, ngenda kuzaalira bebi era ngenda kukuuma paka. Caroline Marcah agamba nti Katsi is a loving person, is so obedient and humble. Katsi buli kaseera afaayo, is a caring guy, era nga MC Katsi oba oliawo ye musajja omutuufu omuntu walina okubeera naye. Bano nno Katsi agamba nti no matter what, wherever, everything, ajja kwagala Carol. Era ng'agamba nti Carol bw'atakyuka ye mukyala gwagenda mu maaso n'okuba nti asembako okuba nti ayagala. Let me read for you this. Naawe osobola okuba nti omanya kiki Katsi kyaliko. Thanks lots for, and yeah, despite our downs and our downs, you brought joy and happiness. You brought joy and happiness in my life. You made life worthy living. Happy Valentine's. My peace, my Mirembe. Ake Caroline Marcah. Njitafute oba nedda. Webale nnyo kwata obulamu bwe bwali bugendedde. Nali nfudde mu myaka 3 nali nfudde naye kati myaka 3 waleeta emirembe mu bulamu bwange, waleeta amazima obwenkanya n'ebisigaddewo. Ondeetedde okucelebratinga Valentine's Day kubanga omukwano gwo mubalagavu era musufu ogusobola okuba nti oli waka okubeera celebrated, era nja genda mu maaso n'okuba nti nkucelebratinga. Gwe mukyala yaleeta emirembe mu bulamu bwange, ebintu n'obikyusa era kati nnyirira. Akasente kagenda mu maaso n'okuba nti kawera, era ng'ogenda mu maaso n'okuba nti ompushinga n'ogamba baby we can. With a lot of challenges zonna ze twasanga, wasobola okuba nti obeerawo. Tewafa ku baana bendina, tewafa ku status young life status oba nina HIV oba nedda, wagenda mu maaso n'okunjagala. Nkwebaza, nebaza Mukama Katonda nti yasobola okugenda mu maaso n'okuba nti akumpa. Weebale nnyo okubeera nange, nja kwagala apaka. Comment esoose ya Mary Rashid Afulina gamba chika kati ono besti oba mpola sesa banatekawo mukwano mu bbanga waliwo kyamashide. This is Instagram. And I'm like, wow, my beautiful people, I love you very deeply. Happy Valentine's Day, my cuties. Yes, abantu bagala Katsi n'obwana bwayo
abantu baagala yes abantu bali mukwano yes happy Valentine's Day msikati na buli mwagala nali wano tubagaliza olunaku olungi bampitantami Jimso katukomeo mu part 2 Uganda Mukamooli gwe mukutu. Bye bye for now. Let me come back in the second part. Bye.